Katika tutandikire wano. Akatambi mbotongole katukatandike. Kasokenza nya akatambi kano nako kayite wano ninda kuzanya obutambi bubiri then tandike program bulungi nnyo njira motagingira nabataka basigala naba bagenda nakano katukazanye mukawuli bulungi nnyo. Katino tukolekedde kasinema tugenze kabyafo na kimukadde kano. Mwaka gwa 1986 gavumenti yaba musibira mu ggwa batuza taba mirukanga bateesa gutwe bagenda okwavuwazaamu Uganda eno kutwala ebyobugagga byayo kozi no gitematima mu bitundu. Era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbiri yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero bw'ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi. Emyaka 10 nga giyise yali byadde tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja na kusobola gasasula. Wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwataano nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya aba bodaboda abasindika ekigaali n'aba takisi mbamunyemunye kubanga twetaaga ssente. Wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyaye. Mukawedde bulungi nnyo. Njagala mu butongole akatambi katandise nga tutandikira ne ku Thanksgiving omukulu Mpugade Mapooga byayogera ebigenda mu maaso. Katutandikire wano. Obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu wadde bwa muweereza wa muntu akola ensobi. Buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100 nkola 100 decisions nga 10 oba 2 kuzo nsobi. Tezinfuula kapere zinjongera kutegeeza bwenkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera. Era ekindeesa wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula ne mmanya nti bwe nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima. Njagala nkome wano nga ngaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire Oweekitiibwa Katikkiro. Nkwebaza akadde k'otuwadde mmanye oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Nkwebaza okutindiggana Abeekitiibwa baminisita banywanyi bange mikono gyange bakaba Parliament obudde butukutte. Alright. Olwavaawo ki ekyaddako lwe yayogera ebigambo ebyo gye mitawaana gye tulimu. Ngera video tugikwata empola. Nabanyumirizaako wiiki eno nti okubega Ssaabasajja Kabaka kwatandika mu 1996 nga olutalo lwakaggwa. Mu 1993 nga bamutikkira e Naggalabi bambega abaali bebasse oba baali tebali mu active service tebabaactivatinga n'abateeka buli kitundu kyonna eky'Obwakabaka ekyali kikola muri TV radio mbitongole byonna ne babeeramu okutuusa olwaleero mission bagadde bagiwunzike. Mu nkola y'emu njala bategeeza olwaleero wa Ramo Mutono video eno sooka ogyesonyiwe ojja gisanga. Lwaki? Ebyembi nga binajja otuyanira ku mawolu. Ebigambo bingi byogerwa ku social media ba comrade n'abo abakola mu bitongole by'enjawulo. Ekisinga okwennyamiza abantu amazima bagamanyi naye ate ne basalawo kwesulayo gwa Naggamba. Nabagamba ekintu kimu zolaga omulungi tezirwa era zimala ne zituuka. Buli kyokola mu nzikiza watto kimala ne kivaayo mu ttaala ne kyeraga. Ensonga za Ssaabasajja Kabaka ziringa nsonga za bufumbo. Mubeera babiri mu kisenge, ekiseera kituuka ebikolo bino bivaamu kye tuyita
results eziraga nti omuntu yafunye olubuto terudda mabega era ludda mu maaso n'abantu ne bategeera ebyaliwo mu bufumbo bwammwe z'ensonga za Ssaabasajja Kabaka. Mayiga otadde ssente empya n'enkadde ku radio, ku TV, okutiisatiisa, otambudde mu nsi yonna okola groups ezitiisatiisa abantu, naye nze ngamba ojja kukomekkereza ng'okifuuwa okizza munda oba ojja kukyemaanya. Lwaki ojja kukyemaanya? Kanjogere mpola mpola. Kizibu nnyo okkunnyonnyola n'okkutegeeza nti ensi eno tekungula tugikyalako bukyazaako wayagivira tuli mukka mukka. Empologoma ya Buganda jeri gye baagiwaŋŋangusiza ennaku gye zivuddeyo katono yatuulako wansi neyeza ku mmunye nga yeebuuza kiki yakola Charles Peter Mayiga, kiki yakola David Wasajja Apuuli, kiki yakola Sarah Kagere, kiki yakola Agnes Nabaloga, kiki yakola Museveni n'abantu abalala. Abantu bano bakyunyiza Ssaabasajja Kabaka okuva lweyingira mu bukulembeze buno, batonze ebintu bya Buganda musajja atunga asirise. Ebiseera ebisinga ndowooza okusirika ennyo, ebiseera ebisinga si kirungi, naye ate kitaasa bingi. Lwaliro nkitegedde mu ntalo zino zitulimu okutaasa Ssaabasajja Kabaka nti omuntu asobola okweyambisa obunafuwo ate n'atuukiriza ebigendererwa bye. Obwetowaze bwa Ssaabasajja Kabaka bwalowoozesa abantu bano nti balina amaanyi mangi nnyo era bo ne batuukiriza ebikolwa byabwe ebyokwagala omusaanyaawo. Kabaka nno watuukira okwoza ku mmunye nga yeewuunya kye yakola abantu bano kintu kikulu nnyo. Mu miitingi ze baatuddemukko wiiki eno baatuuse n'okugamba ye omusajja nga tafa, eddagala etumukuba nga tafa. Miitingi ez'amannya agamenye sigenda gaddamu, naye nga bwetaafa etuusa mugenyi, mwenna bali mukulu okutta Ssaabasajja Kabaka nga mukuba eddagala, mbabuulira ku lwa Katonda ng'akyakumye Ssaabasajja Kabaka ayinza omukuuma n'abaswaza, naye mukimanye tuli mu .com era obujulizi bujja kulabikira buli kimu ekikolebwa. Naye kyasinze okunnenyamiza n'okukaaba okukwata omusajja okwebuuza bano abantu ne bakola ki nga tewali kyebakola era nga tekiriiwo. Omanyi omulimba asaana mukkiriza bw'owakana mukyawakana. Mwenna bannayuganda bali ku social media ngenda basaba n'obuwombeefu bajjajjaffe abataka abagenze e Namibia tusooke tubakwate mpola, seize fire. Lwaki mbaga musooke musizinge fire? Kambabuulire biki ebyatuuse ku bajjajjaffe abagenze Namibia. Ku lunaku lwokutanda basomesa system ya divide and rule, mwagiwulidde bulungi nnyo. Ekituufu kiri nti abataka bano okusinziira ku sources endala baakozesa obuma bwa bugenda mu ggwanga lya Namibia. Bwe ntegeeza obuma omuganda oba okitegeera, abalala beewola okugenda era ne basimbula ne bagenda. Naye ekikwasa ennaku kiikino, abataka bano bwe baabiteekamu engatto ne bagenda e Namibia, bwe batuuka ku kisaawe e Windhoek, kyekibuga ekikulu ekyaggwanga lya Namibia, wattu ennyambala gye baali bambadde nga bambadde emitega nswera saako n'ebizibaawo. Ennyambala eno yaleetera ab'ebyokwerinda ku kisaawe kuno okubayimiriza okubabuuza butya ogubadde, era ku ssaawa eyo bayimirizibwawo n'abagamba abaayo okubadde. Bajjajjaffe bano ne bennyonnyolako wa gye bava n'ekibaleese, era babazza mu room emu ku kisaawe okwo ebyokwerinda ne bannyonnyola bo baani. Baali basuubidde nti waliwo omuntu agenda okuba receivinga ku kisaawe awo, wattu tewaaliwo wadde omulema oba ow'eriiso ery'ettulu eyaba receivinga ku kisaawe. Bannyonnyola poliisi biki ebibaleese n'obukulu bwabwe mu ggwanga erya Uganda ne mu Buganda. Basajja bakulu aba poliisi babitegeera.
wabula ne bagamba ku nsonga eyo ffe tetulina kye tumanyiiko nga byokwerinda wabula katugezeeko kkubira ambassador w'eggwanga lya Uganda mu kibuga Windhoek mu ggwanga lya Namibia ambassador Kintu Nyago mujjukire oli omukulu Joseph Ndawula oyo siye ambassador wabula y'omu ku bakungu abaddukanya embassy ya Namibia mu ggwanga abaddukanya embassy ya Uganda mu ggwanga lya Namibia ambassador ye Kintu Nyago bagenda okubira ambassador Kintu Nyago wattu ng'ategeeza ebyokwerinda nti ensonga eziboogerako nze kennyini sizimanyiiko yadde era sinategeera nti waliwo bagenda okujja ku nsonga eziwammanga okujjako nange kankuba essimu neebuuze ku bansingako Kintu Nyago nga naye yeebuzaabuza ng'afuuka n'abantu gonna mazzi ng'akwata olukomo lw'essimu ng'akubira abamusingako manyi mu gavumenti yo NRM n'okwemagaza ng'akabwa akasibe ku ggali teri abakwatira nsimbi munnange yoga nga bagamba nti yes muzze bulungi nga bayina okusiisira mu nsi eyo ennaku 10 bweddu ezijjudde obugole naye nga jjukira obuuma bajjidde ku bwabwe ekikwasa ensonyi kyekiriwa n'okwennyamiza abataka bano bamala okwennyonnyolako bulungi nnyo nga bagamba nti ekizibu ekiriwo nti omuntu gwe muzze okulaba aliko ebiwandiiko ebimukugira okulaba buli muntu yenna mubadde mulina okujja wano nga mulina ebiwandiiko okuva mu betuyita ba next of kin n'ababamenyera kuno kwe kuli Ssaalonga Mulengejja Petero Mayiga Kaloli kwe kuli omukyala Sara Kagere oba Sara Kafuutu kwe kuli Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki weppono omusajja omutoolo David Wasajja Apuli nti ewatali bbaluwa eyo ebakkiriza kujja wano temulina kye musobola kukola wano era mwazze mu ggwanga kyamu oba si kyo mutegeeze omukulembeze w'eggwanga gye muvudde asobole obbawa olukusa mujja kusobola okulaba omuntu oyo wattu ng'abataka bagezaako okukola kye tuyita communication nga tewali muntu asobola bbawa lukusa olwo olw'ensonga nti bano baali basibye ekintu kyabwe lwaki bajjajjaffe bano babaganye oba bakyakonkomalidde mu ggwanga eryo lwaki nzannya akatambi ka mpuuga kalinga ntandika yagambira nti wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja alina ennaku enzibu ennyo ezigenda okujja mu maaso awo mujjukira abasajja bano sibamu ku ffe wadde balina amannya ag'ekiganda era boogera nga ffe abasajja bano batamanya ngamba enseekeezi zajja ne zituseekeera nga bajjajjaffe baasenza bakitaabwe mu nkola y'emu njala bajjukiza mwenna ababeera ku social media essaawa 24 mujjukira bulungi nnyo akatambi ka Ssaabasajja Kabaka ani yakata kava ku simu ya Mpooga de Mapooga yasooka okateera ku mukutu gwe ogwa X ogwa Twitter ampakanyamu njagala owandiika awo oba akkirizaganye nange nti akatambi ako kusaasaana kasooka wa Mpuuga njagala abaali ku Twitter mwenna abaasooka okufuna akatambi ako muŋŋambe nti nimba oba sirimba ndyoke ŋŋende mu maaso n'enywa ku mazzi oyo omu njala abantu 5 awo 2 awo 3 awo 4 awo 5 enamba gyenjagala basibo ne banyabo abasajja bano omuzannyo gwonna bagumanyi bulungi nnyo ogw'okutta Ssaabasajja Kabaka yensonga lwaki gurupu ya Mpuuga yonna omuli ba MP n'abantu abalala batambula bagamba baganda temwogera musirike nabo teboogera kubanga omuzannyo bakola ki bagumanyi ekyafulumisa akatambi kano kwali kugezaako kutangira bataka bali butajja mu ggwanga lya Namibia kulaba ekituufu kyekiri ku Ssaabasajja Kabaka yensonga lwaki Mpuuga ye yata akatambi ako baziize abataka bali okugenda olw'ensonga nti abataka kye bali bagenda okulaba e Namibia
already empuuga ne banne bali omaze kifumba nga bakitadde ku social media basasudde TV ba bloga bonna baani nga bakijajja se bakitadde awo mumpulya mutungi nnyo nga bamaze kifumba yensonga lwaki nti akatambi olwafuluma wekati kasaasaana nga luyiira TV radio bonna abasajja ba NRM ne batemanti bagikolera ne bakatambuza oluvannyuma bazzukulu ba Buganda Ssaabasajja Kabaka byaleka agambye temubongotanga ne bagamba nedda twasoma twayiga twetegerera katumala okukola okunoonyereza katambi kano ne bakakolako analysis ne forensics gye kyagenda okuggwera ng'akatambi kafu bwe fufulu kwali kugema bataka bali butagenda wabula bajjajjaffe bano bagamba nedda katugende twetuukire yeetuukidde tanyamata bangufu basajja batto ba next of kin abawamba Ssaabasajja Kabaka abali mu pokero omuddagala ogumujjawo be bakikola ne bagaana era bajjajjaffe bano okusinzira ku sosi zaabwe ono gwe bayita Mutumba akulira bajjajjaffe bano abalangira gyali abakubiddeko n'essimu ng'abagamba obutagenda mujjukira mu meeting yali Mbulange Mmengo ku kiwandiiko ekyafuluma nga Mayiga akisayininzeeko ye David Wasajja Apuuli n'oyo Mutumba nga bagamba nti Mayiga yalina obuyinza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka teri mulala ndoza mufunye bulungi nnyo kati njagala kumala eggobe mu kibya buli Muganda gy'oli osooka ositula obwongo bwo ngenda kuzannya obutambi bubiri ntandikire wano wenkomye tweyongereyo mu maaso akatambi akasooka ke ka Mayiga lwe yasalawo nti yalina obuyinza ku Kabaka n'abala bali mu meeting eyo njagala muwulirize kigambo ku bigambo bya Mayiga bwe mmalanza nye video eya AI ya Ssaabasajja Kabaka muwulirize ebigambo ebirimu muwulirize n'akatambi ka Mayiga mugenda kakasa nti kye bayita reported speech emboozi endagiriro okwogera yennyini yali mu AI wetugenda okujja video y'olwaliro saagala anyeenya oba asitulisa biberenge oba anyeenya simu yo wabuki njagala muwulirize okwogera kwa Mayiga lwe yamala okwogera n'adduka n'afuluma njagala muwulize bulungi ebigambo kigambo ku kigambo male mu kikwate nzanye video ey'okubulya Ssaabasajja Kabaka mujja tegeera ani yawandiika ebigambo bye bateeka mu AI era lwaki babyogera saagala yenyeenya ntandise video ya Mayiga jinjara mujulize bulungi nnyo muwulize n'ebigambo biri mu kavidiyo ka Ssaabasajja kali aka AI aka Ssaabasajja Kabaka buli omu leero ogenda kuva ng'otegedde bana basajja kyeki wulira olunaku lwaleero nga 18 Ssebaaseka 2024 wabaddewo ensisinkano ey'enjawulo mu Bulange Mmengo wakati wa Katikkiro wa Buganda nze ayogera nammwe ne baminisita Omulangira David Kintu Wasajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka b'obusolya ensisinkano eno ebadde ya nkizo era abagyetabyemu bakkaanyiza okuyisa ekyo kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era nekitawaanya obulamu bwe nekitaataaganya n'emirimu gye era mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano mu Uganda ne mu mawanga amalala ag'ebweru abasawo abakugu ab'Ebugirimaani be yagenda okulaba mu March 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero bwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumala ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewalire ddala emirimu kubanga emirimu emingi gyegimuleetera okukoseka abakugu bano baalagirira Ssaabasajja bakugu bannaabwe abakolera emirimu gyabwe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bw'afuna n'obujjanjabi Ssaabasajja yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga erya Namibia
era kinajjukira nti mu mwezi ogwakafumulampawu Katikkiro yategeeza Obuganda Ssaabasajja yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi. Ne wetwogerera kati Ssaabasajja akyali Namibia mu mikono gy'abakugu. Kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza Ssaabasajja si mulwadde muyi era tali ku ndiri. Wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu ng'ali mu mikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala. Nga bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda bumanye ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekikugu ddala. Amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kumukumu era tegafulumizibwa mu ngeri eweebuula ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu. Katikkiro, abooli olulangira n'abataka ab'obusolya baagala okwebaza abantu bonna aboolesezza empisa zaffe eŋŋanda ez'obugunjufu obugumiikiriza n'obukkakkamu mu kaseera kano era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja ajja kudda ku butaka ng'obudde bwe obw'okudda butuuse. Awo nno tubeere bagumiikiriza era tuwonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuusa. Tuwongere okukuuma, okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Awangaale Ayi Ssaabasajja Kabaka Omutaka Namwama. Ebigambo mbiwulidde bulungi byonna kati kanzanya akatambi ka Ssaabasajja Kabaka aka AI. Obubaka bwennyini bwe yasoma mu bbaluwa eyo gye baasalawo ye David Wassajja n'Omutaka Namwama bye bigabo byennyini bawandiika mu bigabo bya Ssaabasajja Kabaka ng'abyogera. Mujjukire gwe naawe nange ffe twava entuga nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia so si ye. Gwe nze naawe ffe twava entuga nti Ssaabasajja Kabaka aliwa ali Namibia. Ye yasooka byegaana era ne basirika. Put it in your mind, kiteke mbongo obwo. Kati katuzanya akatambi ka Ssaabasajja Kabaka. Kansubira nti bigambo bikutte mutwe ebyamayiga kati uliza akatambi ka Ssaabasajja Kabaka ebigambo exactly ate bangalo babikola mu summary ulira. Mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku emirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala. Owulira? Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tutuli mu nsi. Owulira? Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa obuwangwa ennono n'obulombolombo.
ye yennyini ebigambo bye yayogera ng'ayeddiza obuyinza bye yawandiika mu reported speech gye baateeka mu AI nga yeerabidde nti ffe tuli okukola analysis ne forensics. Weewuunya abataka lwaki baagenze n'abalemesa okulaba Ssaabasajja Kabaka ngeri y'ebiwandiiko Mayiga bye yakolanga ye n'abulookinga buli omu. Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja beba next of kin. Kati omwami ono ali mu diaspora atambula agamba abantu ebibuuzibuuzi nti kijja kitya abantu abali ku social media okubanja Ssaabasajja Kabaka, they are not responsible era ba hooligan tebateekeddwa kwogera ku nsonga zino kubanga abaana ba Kabaka bo teboogera. Ayina baganda be abamutaddeko ogwa next of kin ogwa Naggomola abagamba afa ddi. Wait a minute. N'ogamba ayina omukyala mwamuteekako restriction tetumanyi n'eki kyaliko. Gwe kennyini agamba nti oli next of kin, oli muganda wa Kabaka, oli omu ku balangira, oli omu ku bataka, oli ki? In fact omuntu eyatandibadde wantu wonna kulabikirako nga next of kin wadde byakiyaye ye ggwe Mayiga Wasanya, kubanga you are nothing to the king. Toli mutaka, toli mulangira, toli family member, just oli state agent gwe bakwasa mission y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza ndi loud and clear. Kale ogambye nti tetuteekeddwa kwogera ku nsonga za Kabaka, naye omuntu yandiyagadde okumanya bukyanga Ssaabasajja Kabaka agenda okukyaliwa Kasujja mu ggwanga lya Bugirimaani, n'ogamba nti abasawo bamugambye aveeyo ajje Namibia omulemu, ekirimba ekinene ekirina n'olubuto. Naye ffe Ssaabasajja Kabaka aba akomawo ku nsi y'obwaboobwe, kino nakino kankibagambe temukisukka kukitegeera. Ssaabasajja Kabaka sinze mwogezi we naye mutambulirako, yagamba gye talifiira mu buwaŋŋanguse nga kye baakola bajjajjawo bakitaawe, era yali adda waabwe ne bamuwamba. Ne tujja ne tubagamba video nagyokola akawungeeri baga Ssaabasajja Kabaka bamuwambye. Ne mbagamba ali mu Central Africa oba mu Southern Africa, part of Africa. Ne mbagamba ajja kujja mbabuulira ensi. Oluvannyuma ne babuulira ensi nti Namibia. Ne basooka bawakana. Bwe yavaayo kennyini Mayiga yagamba ki? Teyagamba nti Namibia. Ekisooka okirekawo awo. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala yenna bwe mbanga mukuba ebirayiro mu Kereziya, mu Kanisa oba mu muzikiti, bakugamba mubi mu bulungi tulibeera ffenna. Nze abuuza, kale Ssaabasajja Kabaka mwamuwamba ne mukyala we wadde ogenda okumulabako nakyo tekikkirizibwa? Abaana be abalangira nabo tekikkirizibwa? Abambejja nabo tekikkirizibwa? N'abasajja ba Kabaka ab'olukiiko nabo mwabagana nabo tebakkirizibwa? So who qualifies to visit the Kabaka? Ani ayina ebisaanyizo ebituufu okulaba Kabaka? Gwe omuganda ali eyo avuma lumbuye, omuganda ali eyo avuma abaana ku social media nga wasomesa abaana naye wasoma nga tomanyi byafaayo, nkusaba okubessa modde engulu gyeggyeko bulangiti. Kino kye bayita okusiba akatambaala nga tomanyi Ssaabasajja Kabaka bamuwamba ali mu buwanga gusi bagenda muttirayo, bamuteekako restrictions. Abali mu diaspora mumanyi bulungi nnyo mu bintu by'omukwano basooka okutuga restriction order. Ne bakugamba mwayombera omusajja, n'omusajja n'akuba omukazi mugamba tukutaddeko restriction order nti mubadde mubeera natete mu bufumbo bwammwe n'okuba omukazi. Ne bakugamba oyina kilometers 3 ze bakutaddeko butayita mu kitundu ekyo kyonna kyetuyita restriction order. Eyo mbulaya gyebiri nga bakusangira mu distance ya meters 10 ku kilometers ezo, omukazi asobola okugulako omusatu wadde omulumbye. Kati namwe mwagala tugamba nti mwatateeka restriction orders ku Kabaka nga teri muntu yenna agenda omulaba. Kati njala bagamba bazzukulu wa Buganda, basajja ba Buganda mwenna. Mayiga
Wasajja, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, beba next of kin ba Kabaka, abakozesebwa Museveni, obutabaako muntu yenna alina kulaba Ssaabasajja Kabaka.